Gwe ne Eddie Kenzo mufaaji? As just nadde njagala kusinga Clarity. Clarity nga tanti walowooza nze ayagala ennyo ssente. Saagala nnyo ssente zitakoleredde n'izo nate zo nzikoleredde. Because I've spent 10 years investing in music, my money, that I've not yet got back. But quick, first things first. Tulina abayimbi abali mu ggwanga lino yonna abatamanyi kigenda mu maaso. Kye bawulira ssente zajja, mufune association, mujje ku federation, mu registeringe mu SACCO. Essaawa zino ate beto ogamba mbu ate olina kuba na association no registering mu federation n'olyoka joininga SACCO. Kati wemba nze sasikizanya na federation naye nga ndi muketugambe ewuma. Kitegeeza eyo SACCO sigirimu. In brief, federation nga bweri yeri okutegerera ssente za SACCO. So bw'oba toli friends na mu SACCO ya federation and friends, you may not get this money. Where does it leave the artists? Be batandise okugoba mu nju, abatalina ssente zikola wadde video, abatadde video ennya naye nga tafunayo wadde show. Kino ekintu ate tukijje ku bayimbi abali mu Central bokka. Kubanga olaba n'aba Central abato bonna bagamba sibimanyi. Ba Ruzi, Banooni, Baliamu, obuuza abayimbi bapanda. Ng'oggyeko bino ebifaananyi ebize byerabikira mu parliament biki. Looks akakuni kalina ssente era zaabwe. Makona, first of all, I'm a music manager who has managed an artist for 10 years plus. In those 10 years, I put money in Ruse, I put money in Hayes, I put money in Shamike. All that was my money. Okay. Now I'm standing for them. Abalala sijja boogera batya Mr. President. Okay. Batya okwogera nze nja kwogerera kale abange ze ntaddemu. Njagala kugenda mu SACCO. Batuweeyo kale batuweezi nakola show ya fee. Manager agambye beta agambye nti nno fee etali mu SACCO. Naye bamubeereddewo omwaka mulamba nga bamuyamba n'okumutwala mwaka eyo. Kwogera amazima. Fee tanaweza mwaka eyo. Nebyo bagambye bya rehab yakagenda mwezi nga gumu kitundu. Ali nakyo kyazze nga kyajja muna discover because I've been spending a lot of money on rehabs for almost 6 years. So muntu wajja nagamba government yatugambye waliwo rehab wano olwaki tetumutwala. Mbagamba nze kambalagirire wali. But bwa balowooza abamenya. Fee yakulira mu Kereziya Apostle Grace yatuwa rehab. Bamunzirize bambi kubanga tukikoze tulwanye nakyo emyaka egiwera. Atatuyamba edi atuyambe nanti yesse muyimbi talina kyalina kufuna ku bintu by'abayimbi. Nzo fee yogenda ku federation first things first yali yenga yete yakirimu nnyo. Nene mugamba you need an environment ng'olina abayimbi bano boolaba. Wake up, get motivated. Atali close ne Shiba and Lillian. So I thought kubanga na yali afunye emikwana emirala. Era federation emikwana egyo gyaliyo nenkubira edi nengamba wale ekikosi ky'abawala batandise okusulawo naye munyambe mbajjewo. Kuba baaliwo wiiki nga 2 era munange omuyambi talina kye yakola paka nze bwe najja nengamba fee bagambe mami yabagambye baveewo. But obadde following up ku fee kuva yagenda mu federation. Oba kasita bamutu anosulayo gwe. Mbabuuze bo buuza kuva kwa askari emirundi ze mbeera eri kyanja. Ninge eyo mu wiiki mbalina kwezi. Okay. Nga nengoye nziteeka mu motoka. Babuuze ne bwaba mami ne bwaba Eddie yennyini ayogera amazima. So kye kisinga okukulumanga. Kino ekintu however much Eddie gwa kigusiza ne federation tukirwaniridde ebbanga. Ate ekisinga okunuma natulangako n'omusajja oyo ng'ayogera na passion na bulumi. Twatuulanga ne twogera ebintu ebitulumye bamanager be bakoze ngamba wano twesonyiwe. Nze nalina takodagana nnyo na Shiba ng'alowooza nasigaza Jeff ne mugamba anze just nalaba sitoyagera nange soogera naawe. Ne twogera like nga si byalujjidde bya bantu nga 8 ne buli omu n'akaaba waliwo twatuula ewa mami eyo ndowooza twavaayo ku makyanga buli omu ayogera pain ye. Kati nga nze manyi tulina family. Family eno tugenda kukula tukuza abaana n'abaana b'abaana is the dream. Kwange bimuffe katuyinza okuba n'emyaka gituweddeko tekyasobola nnyo okujjamu baana baffe balina okujjamu. After 10 years I don't think music can pay me because if it has failed to pay me then where is it going to come from? Nekala ate tuba twalwanirira kino ate nazo ne zijja nazo ne zibulira awo tulinga bya parliament. Okuba ntino tofunye ku ssente zino ate n'abayimbi bo. Kati sikyazaagala. Sente tukyazaagala. Sikyayagala. Lwaki? Nate obadde ozirwanirira n'okuba nti ate mbadde nnwanirira nnyo first of all nina ebintu era Eddie wakebera WhatsApp yenze bwe nali njoyininga kino kinamugamba nze basically kasita nsortinga bino ebisigadde nze mbisortinga Alhando.